Pulezidenti Museveni ayongedde okulumya Bobi Wine ng'enjogera y'ennaku zino bweri bw'asisinkanya abavubuka b'omu Ghetto n'abakuba enkata ya bukadde kikumi mu Saccos zaabwe bongere okwekulaakulanya. Museveni ng'abavubuka bano abasisinkanye ku kisaawe Kololo gy'atongolezza Saccos zaabwe ategeezezza era n'asaba abantu b'omu Ghetto okwekwata obulimi basobole okweggya mu bwavu. obwavu twabagamba dda nti eddagala ly'obwavu lirina amakubo ana. Ekkubo erisooka bwe bulimi nobulunzi obukola ssente ate obulimu ekibalo. Ekyo twakibagamba dda, era abantu ab'omu byalo abawuliriza okuwabula okwo kati bali bulungi, balina ssente. Ekkubo eryokubiri ge makolero, factories awamu n'emirimu egy'emikono. Era njagala kwebaza aba Ghetto abamu bali bendabye bali mu kidaala ekkubo eryo batandise okulukwata. Mu buli Saccos zino 12 Museveni awadde obukadde 10 ate n'abasuubiza okubongera endala. Kati bangambye nti mukoze Saccos 12 mu Kampala. Saccos ezo buli Sacco okuva olwaleero ngenda kutandika n'emiliyoni 10 mu buli Sacco. Ngenda kutandika n'emiliyoni 10 mu buli Sacco. Ezo miliyoni 10 ndozo. Miliyoni 10 zentadde mu buli Sacco, ezo ndozo. Bwe munazikozesa obulungi ngenda kwongera mu ssente ezisingawo. N'olwekyo temwekwasa nti sisobola kubaako kyenkola kubanga essente teziriiwo, essente weeziri. Minisita wa Kampala Minsa Kabanda yeebazizza Pulezidenti Museveni olw'okusinkana abantu ng'aba Ghetto okuba nti tukulabyeko, era tuli basanyufu nga bulinga bukyabubanga bwa mmindi Your Excellency tewali mukulembeze yali atambudde ku baana ba Ghetto, era kye tubadde tumiisinga. Neebaza buli muntu yenna ali wano alina kyakoze, era Your Excellency bwali onkwasa Kampala wangamba oyagala ntereze Kampala. Ne tulaba ti okutereza Kampala tulina kutandikira ku bana abantu baffe nga bwe tudda waggulu, kubanga naliko mu Zoom meetings ng'era ndaba nti abantu bano twali tubamiisinga ng'ate nabo baali batumiisinga. Naye nkwebaza okuba nti ozze era okujja okutukyalirako wano mu Kampala, ndi musanyufu. Abakulembeze abalala basanyukidde ekya Museveni okuddayo mu Ghetto. We need to identify and promote talent in the ghettos. Your Excellency, I want to report that our mobilization is going on very well, and we thank Your Excellency for the continued guidance and support. Ekisooka kya byonna tusooka kweyanza kubanga it is only you wasooka kulaba nti waliwo obuzibu bungi obuli mu Ghetto. Ekisookerwako walimu issues za politics mu Ghetto. Abaana nga babategeera nti baavu ne babakozesa ebimenya amateeka. Ngeze wali ku stage ne minister okuzinamu ne minister ababuuzeeko ne minister asanze ekirenga kikutte nanga amabala mumpulira akamunguluze
ne mugamba kiki n'agamba nti abaana bano biki bye bakozesa ne mugamba nedda minisita bali mu kufuuwa just ngalo zaabwe basanyuse nnyo bamukubye ekire minisita agambye ne mugamba minisita kati be bano betwagalamu obululu so obanga obagalamu obululu bagale nga bwe bali oba improving bakendeeze ku nywa ya sada yes kubanga twabadde tubasuubiza nti tusobola nobafunirayo kaloole k'esada naye supply abuze batugambye principal yamuwambye bo ab'omu ghetto betwogeddeko nabo batugambye bwe bati ku nsisinkano eno. Olunaku lwa leero tuli wano n'aba Ghetto. President Museveni yavuddeyo agenda kubawa omusimbi ajogerako naffe lwaleero kiri kitya banange tusanyuse nnyo olunaku luno tululindiridde nebbanga era olwaleero tuli basanyufu nnyo okubanga muzeeyi ajjukira abaana ba Ghetto naffe n'atujjayo ku radio ku ma TV nammwe ne mutulaba ne mujja ne tubanga mutuwa opportunity okubanga tulabikirako eri eggwanga. Biki bye musuubira olwaleero? Olwaleero bye tusuubira bingi kubanga yatugamba tugulewo zi sacco twaziggulawo naye zibadde zibulamu amaanyi kati olwaleero yabadde atugambye tujje n'ebyo bye tutandiseeko era olabye ab'obutiko babuleese ab'ebipiira bazze nabyo bannabitone bapafominze kati tulindiridde tulabe kyatugamba oba sacco zongerwamu amaanyi ge yatugamba tulinze ekigambo kye kati amanya nti eggwanga abaana bebadde balabanga abatalina makulu kabasembeze ku mmeeza basobole omubuulira kiki kye baagala kiki kye basobola okukola na biki bye bandyetaaze kubanga Saccos zaggulwawo ku lw'omusingi nti obumenyi bw'amateeka obubadde bukolebwa mu Kampala olw'ebbula ly'emirimu nga beekwasa nti baana ba Ghetto leero tekikyali nsonga era kano wano we tuli teri mwana yenna yali abbiddwako kintu okulaga nti abaana ba Ghetto youth bonna beewa respect. Serena.